bagamba ebyokanga n'etonya netulaba ensiisira bwezenkanya emyoyo amazima amatuufu wano ekyana ekibbi awaka kyoterese enva kubanga bwozitereka omanya tezijja kukola ki tezijja kubula. Kakati guno omulimu gwenfunyola kansoke nzio kano kano nno bagayita busungu walagi ngamba y'abantu bonna batambula bayomba era ekyo kyansanyusiza nnyo okubanga nafunye omulimu mu busungu era sebo neyanziza maniki ojja kunsonyiwa okujjako netofaayo era eddagala lya covid walagi akenge kano zenga bwe mpulira bayinza okumalako abantu obusungu eno kampani empya mugiwagire tulina waliwo ebinene n'ebitono wabula kisinzira buli muntu ki mu nfuna ye naye ngaakenge kano nze nga bwendaba batambula bayomba nja kufa n'omuntu simanyi byebyayitamu nebyange tebyayitamu simanyi byange tebyakola abantu batambula bayomba bwowulira abantu tula ku bodaboda owulira abantu bwe bayomba sitegera busungu bwaki kano kagenda okukakanya obusungu amaka gatabuse ennaku zino amanyi abakazi baite bamanyidde kubatuulirira kakati saa zino wabeerawo emigalo wabeerawo ebigwa bitalaze abakazi ne babatuulirira abamu ne munanira n'okulingiza mu sepiki okumanya enjawulo y'akameeza mwana ekyo mukiveeko niwaka busungu bukukakanye osobola okuba bakotulo abakyala bayomba era n'abakyala bali bagamba tebafuna abasajja basula benjeera leero nno ku luno leero busungu mujja kubeera nabo paka lasti nolwekyo busungu walagi tumutandisewo okuva n'olwaleero tulina okumuwagira ate ne tumunoonyeza n'akatale okusukka eggwanga lyaffe mu uganda yonna bwemala okukuta busungu walagi n'abeewalala balina okufuna bijja kunsonyiwa nze waniraata kano kabusungu nti kigambo kino mukiraba si kya busungu toyombera mu kkubo kutambula nga okola emikono waliwo abantu batambula gwenda bakola tinja nedda oba tebyatuukiridde byewali oyagala gumiikiriza nywa kano kabusungu walagi ogenda kekendeera obusungu osobole okwebaka olulungi atukuze twebaza mukama oyinza obutatuukayo waliwo kibuuzo ogenda mutunda otya eri abantu nga ambasada nga senanya obusungu ngesaabanyi wa Uganda kati gwe bwoba tonywa mwenge tosobola kummanya ate era nkusaba nga tonywa mwenge tommanya naye mpulira bwonompulira ojja kuntegeera nti saabanywi atuuse kati saabanywi waba alagidde kyabanywi ffena tunywe kabusungu walagi sisubirayo wa mumbwa agenda kulagira ffena tunywe mumbwa omulala uza wekali si kayimba wabula obuyimba bwonna ne mwetegefu mukiyita mwabasoma amanyize ndi wa pisiri naye mwabasoma mukiyita ku promotinga ekintu kino kati sisobola kutapromotinga mwenge maama bakwadde sente mmeka ezo pampadde sente mmeka myaka 2 yesente soko biveeko tonsikulya nakakyakyali omanye ebbanga tetumaze nga tetukola manye bamumanyi naye nga ekituufu kiri nti tugenda kukolagana tusooke tukutula omwaka tuddemu twesayiningi omwaka ogwokubiri naye nga mu kuteesaganya ate si mwoyo mubi naye nga kyoba omanya nti siyinza kukolera bwereere naye byesente tutawaana nze mmanyi naye nga kituufu tukkiriziganyiza ne busungu wabula abawagizi bange mwenna abali eyo mulina okunywa kano kabusungu walagi tekalina mutawana tukutte kano naye waliwo nenene ez'abanene mulekerera kutambula nga muyomba mukubo mugenda muyomba mutomera abantu obusungu bukutta nze byange tebyakolawo ebiki simanyi abantu nga bayombera ku booda ku ttamiro lyonna asobola obutableachinga contract kubanga obadde onywa biyenge birala waliwo ebiyenge bya layisi byotole nnyo bicupa Yesu yagamba abayigirizwa be nti mutoole munyo kuno mwenna
kuba gwe musayi gwange gwendagana emperi oluberera gunaayibwangayo okubeera mu n'okubeera banjira okufunyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira nange lwenjukira emigo gye watukulayo ezo mbanjiwayo ekiriwo Amalemu. Kakagambwe. Ndo kakabusungu ddala. Kakanya kasungu. Owai. Ebiseera ebisinga omuntu abeera brand ambassador w'ekintu. Basiba baleetebwa kakati waka bakusuubiza okuleetera katoni mmeka. Ekineta kisa kunsuubiza kubanga pick up namba. Ebaayo. Kitegedde. Yakati abantu bangi nyina obudde ngenda kujja ngamba noonya gye muli wenna ate kati kankubulire mukadi mwabakwata bino muyinza okubanga muli bajju naye nze natandika okutambula ebyalo bino nga jjajja mwami yakafuga emyaka 2 bakuseba ebyo mu byabukambwe kakati awo buli katundu nkamanyi awali abanywi bange wonna mmanyiwo n'abatannafuuka bafuuke mujese yagalire mu nsi yaffe buno obusungu mu bujjewo kati ensonga yasobola naleka busungu muyina bye muyombera abalala bayombera bino abalala bayombera biri simanya bino omukazi yangoza dde amakagasakoza kati ebyo tebijja kukola tunyoka busungu wala gye tumaleke ennaku ffe tetwagala nnyo okumanya gavumenti ya wano ngezi yagaana abanywa temunywa nnyo kyokka teyagaana bakola era teyagaana basogola teyagaana batambuza kyava agamba nti bano ab'ebiroola abatambuza ebyamaguzi bo balina otutambula ebyamaguzi bolowooza biriwo endowooza byebiro ebigenda otutambula nga bituuka wonna we biri kati tetujja kunyooma tetujja kugaana naye kana akantu okutaaliza awamu bentunula nnyo okusanitiza kakati busungu mumwe busungu walagi twetaseeko obusungu butuli ku mwoyo twakanyiza baloya be batwadvisinze tusayininge every after 2 years twasayininze 2-year deal which is renewable on both sides wadembe bei ya sente ayinza okwongeza bei ya sente mu myaka 2 so tukanyiza tetusobola mustokinga. He's already our product, he's our brand. We are going to represent him nga twagala era twakanyiza byonna ne baloya be. Lwaki gwe mwasizaako nnyesera mutamiivu nnyo kiki? Si mutamiivu nnyo. In marketing normally people strategize on where they want the product to go. For this very product, he's one of our ambassadors for the very product. So is following our target group, the Tukozeti, the Tuagala. So that's why we chose him. And him being a long time a legendary artist, ayimbi the banga dene, amina abantu bangi, chobola twasazeewo okukolagana naye on our product. Kamono kuli omukajjaawo nemumpale nenteekamu kano ate ne wano era nenteekamu ne kano ne kano nenkateeka wano akasigadde nenkateeka wano muno mulimu busungu walagi sagale nnyo kwonoona mugende mukanoonye mulabye empoma gye kawoomamu